Akisawaliza YouTube channel yaffe enalwala badwayi ensanalo nkawale na mirembe amuli mutya abalungi buli mutya abazzukulu b'emusambwa banemwe bali kunyweza kintu mpola tujja kubanga ensonga tuzigusa akwata empolampola amala n'atuuka temukoowa temwekyawa newankubadde ebiseera ebisinga mutuuka n'owuliranga mutuufu ayagala obeeko kyoyogera oba obeeko kyota. But I'm encouraging you tulemereko ensonga tujja ziwangula era mbebalisa ddala muna abeekomera ku mukutu abawagira era abanyumirwa empeereza zaffe naddala mmwe ababeera mu comment section nemutwebaza ate nemutulekerayo ebibuzo byamwe tusinzidde ku lusozi ky'omirembe ebugaba ssese era sijja kulonzalonza amanjulire omusomesa waffe ate mubabulize ebibuzo byamu. Hello. Oye Nalonga Nalubale. Nalonga. Yes. Kituufu waliyo abantu nga tebasobola kusaabala nnyanja oba ng'omuntu gy'ali eyo nga talina busobozi busaabala nnyanja. Saagala twogereko bano nti bannatya batya mazzi ngatya. Okay, abalina phobia. Tuve ku balina zi phobia biki. Eri abantu abalina phobia baguddemu ensoke. Yeah, leka naawe. Ennyanja ebeerako ebintu bingi, more than ensoke bingi. Phobia nayo state era nga state eyo eva ku zino ensonga wammanga. Lwaki omuntu aba tasobola kusaabala nnyanja? Eri abantu abazza emisango ku nnyanja kuno, eri abantu abazza emisango mu Bwakabaka bwa Mukasa, muli baana bato naye kyemuteekeddwa okumanya nti mu mateeka g'obuwangwa essaawa eno ebitubonyaabonya si bye byetukoze wazira ebyo ebyakolebwa ate emabega mu bujjajjaffe. Kati mu bujjajjaffe eyo eri abantu abajjanga eno ne bazza emisango ne baweerebwa mu Bwakabaka bwa Mukasa obutadda ku mazzi. Gwe mmanyidde ddala ye yatunda balongo. Yatunda balongo. Abalongo baaliawo. Bano abalongo abawunde alina gwe yabaguza ate n'ebyedda olowooza nga bagula ki? Bagula mbuzi, bagula nsimbi, ebyo bwe bityo. Ye yatunda balongo naaba nga yazza omusango bwe gutyo. Kale families nnyingi ezituddemu embeera eyo ey'okuba nti bazza emisango ku nnyanja kuno, baasuula obuvunaanyizibwa bwabwe, kati ng'aboolugave bageresebwako nti be baali balabirira omusambwa gwa Kitinda. Okay. Era baasuulawo obuvunaanyizibwa obwo mu ngeri y'okwekanasa. Ne badduka ne batuuka ne ku lukalu ne beetuuma erya Nabukalu, olwo nga bawulira mbu ba lukalu nnyo, tebakyali b'amazzi. Okay. Naye nga misango. So emisango egyo gijja girondoola endyo ez'enjawulo okubeera nti omuntu ono tajja kusobola kusaabala nnyanja. In scenarios nga you don't know, ojja kwesanga ng'olina phobia. Ojja kwesanga ng'olina phobia. Like ng'otyayo buti naye nga si ggwe wazira emyoyo egiyita naawe gimanyi ekiri eri. So gikuteekamu kuno okutya oleme kusaabala kubanga giri answerable eri ebintu ebimu gye byaleka bikoze eno. So omuntu yesanga nga ayina embeera eyo. Kategori endala y'abantu abayinza obutasobola kusaabala bulungi nnyanja be bantu abakukusa amalogo. Nalongo ekintu kino tuzze tukyogerako nga tugamba nti omukulu takulira mpya bbiri. Naye tulina obuzibu bw'abalunnyanja. Abalunnyanja be bantu abakolera emirimu ku nnyanja nga si basese naye bo bakolerayo emirimu ku nnyanja. So okugeza abavubi baagala empuli, bakiyita mpuli. Empuli is what?
ebanga irizi etta ebyennyanja, so batera nnyo okugijja eyo ku lukalu ne bazireeta eno. Unfortunately zijja ate era ne zitakola. Kakati osogamba nti osobola okubijja ku lukalu bikuyamba okukwata ebyennyanja essese. Endege z'oku lukalu zisobola okuvukira mu maaso g'essese? No, ne bwe gaba mu bbaafu era tevuga. So omuddagala guno gukoze kinene nnyo okubeera nti gukyankalanya embeera z'abantu ku bizinga kuno ne ku ntambula y'oku mazzi. Abantu abatambuza eddagala erimu liteekebwamu emiti n'ebintu ebyali badde eby'emizizo eno mu bwakabaka bwaffe, obwakabaka bwa Mukasa. So abantu mu kuleeta bino ebintu beesanga ng'oluusi balemererwa okusomoka ennyanja. Ate Nalongozi nibagamba nti ebintu by'essese bikwasaganyizibwa by'essese. Bw'oba olina obuzibu bwonna essese, katugeze tokola biki, embuga nnyingi nnyo mu ssese. Ekikulesaawo ezo essese ogende kuz'oku lukalu ate owambagatane n'omuddagala okugenda okutuuka wano tugufulule nga lumu nga tegugenda kukola. Sinakindi gukubye n'emiggo egya lubaluba kiki? Simanyi mwabagiremesa okukola. Siffe buyinza. Obuyinza bwa Kabaka Mukasa buyina bwe bikkiriza. Kwegamba Nalongo newankubadde emisambwa gino gikyasirise, naye waliwo abaasigala bakola. Eriyo by'otogenda kukola, waliwo nosensi atakkirizibwa nga mateeka tajja kukola. So I would advise abantu, oli bw'aba akusibirira irizi ng'akusibirira oba jjembe oba wherever kyonna kye mukoze, akunyonyole bulungi components z'ebintu by'ataddemu, kubanga singa ateekamu ebintu ebitakkirizibwa eno mateeka ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Ate muletere okubeera nti empewo zirabika ng'ezitali nnungi, ne munaye zikuuma amateeka, era nabagamba amateeka g'obuwangwa tegakyuka. Ensonga ey'okusatu, eriyo abantu abaava kuno nga baaboolebwa Nalongo. Okuboolebwa tukitwale nti omuntu ono alina bye yakola oba talina bye yakola, naye muli n'awulira nga abooleddwa. Nga omanyi grudges ezibeera mu families, some people never let go. Anyiiga n'anyiigira ddala n'agamba wano nvuddewo siridda. Mukitegeera? Kati mu kuvaawo ng'alayidde nti talidda, kati ng'alaba gwe muzzukulu we oli awo osalinkiriza nnyini oyagala kudda ye gye yalayira obutakola ki? Obutadda. Oli muzzukulu, oli musaayi gwe, ye yagamba talidda, and there gw'oli awo osalinkiriza okomawo. So mu ngeri eyo suubira okuba nga tebijja kuba birungi gy'okola ki? Gy'oli. Kategori ey'okuna be bantu abali b'enkwe. Nalongo omuzungu ng'azze, abantu batandika okuyamba bannaabwe enkwe. Actually even before omuzungu, omuwarabu mu kwesti y'okutunda abaddu. So bano abantu bwe baalabanga abantu bano ab'enjawulo mu society nga babagezaako okuba framinga batere babateekese mu buddu. Kati abantu abo abali bw'enkwe bwe batyo bwe baamanyikanga ne bagobebwa, essaawa eno gwe muzzukulu waabo kiba kizibu okugamba nti ate onookola ki? Nti onoosaabala ennyanja n'okola ki? N'ojja essese. Naye waliwo ekyokukola ekisoboka mu biseera nga ekigenda okutaasa kiri ssese, era ng'ogambiddwa nti kiri ssese yokka gy'osobola okifuna, era nga ge mazima. Osobola okugenda ku nnyanja awo awakuli okumpi. Ennyanja eyo eriko emyalo mingi nnyo. Bwe tuva eno Entebbe waliwo awo omwalo, tugeze ezo gyonna gye gisimbye Entebbe giriko beach, Botanical,
oba lidde ekyaliyo nnyingi ziri awo beaches ziri nnyo awo. Then waliwo Lutembe beach nabinoonya, Kisubi, eyo yonna, Jangu, Gaba, Mulungu, Jangu, gonna wosanga ennyanja. Twalayo emmwanyi, twalayo ssente, twalayo olweza, nnyonnyola ky'oyagala. Kabaka mugambe nti nsaba kugenda Ssese era nsaba lukusa, nze Gundi, tabani wa Gundi, muzukulu wa Gundi, neddira kino, nsuubira okutambula okugenda Ssese, nsaba kugulirwa kkubo nsobole okutambula obulungi. Kati mu ngeri eyo ng'omaze okukola omukolo ng'ogwo, ng'otuteyo emmwanyi, ssente n'olweza, ssente ziba zaaki zaakuliwa just in case nga lwekyetaaga okuliwa oziwaayo. Olweza lulwe era oba oli muddiza munnange obanga agaa nti nkuddiza ebibyo ekitiibwa kyo kikyo nkikuwadde. Akattamukago ako mukamanyi era njogeza. Kakati awo n'omusaba olukusa okusobola okutambula, n'omunyonyola n'ensonga lwaki ogenda kutambula. That way kijja kuyambako okuba nti either akubuulira oba teweetaaga na kutambula, nakuwa solution kwekyo ekikuteganya, oba nakulaga nti ekkubo alikuteeredde, tambula ogende Ssese. So this is our territory, different from other territories. And of course Nalongo Ssese etteeka likola. Essese etteeka likola ava ku biri. Tojja Ssese n'omala gakolerayo nonsense. Mukazi wattu talina kye yakoze. Ekyakoze buli kimu kyavudde mu bwengula. Saagala mutwekwase. Kati ffe ebintu byonna nga bikwatagana nga biyiwa amazzi. Nga biyiwa amazzi. Ne mama Nanziri ayiwa amazzi. Tubuulizaawo ne tugamba bonna ate nabo balala. Ne mama Nabakazi ayiwa amazzi. Wabula. Okitegeera. Ayiwa. So ensoke eva mu bwengula nekka wansi neeyiikiriza maama nemala negera nekola ebyayo. Oba lwakuba nti sigana agamba mama nalubaala oba lwakuba mangi gali awo. Okay. Mangi ayina mangi. My goodness. Kitegeerekeka. Kubanga nsuka wamu. Kale bannaye tutegedde bulungi kyetusobola okukola abaagala okujja Ssese matwale. Abaagala just to tour Ssese naye nga tebamanyi oba balina emisango oba tebalina. Omuntu ng'oyo n'akukennyika akakubuuza naye ng'ayinza kukola atya? Tazze ku nsonga za buwangwa kyasi kyazze kulambula Ssese. Omuntu azze okulambula Ssese njagala mbabuulire nti it is about the intent gy'olina ng'ogenda okutambula. If you're moving innocently nga tolinaamu mbeera za kuzza misango biki ebyo teri agenda kugambako. Sinza kumanya oba nakola omusango nyinza kwesanga bwesanze nga nina emisango gyenkoletteyo naye nga sigama munazo nkiteesateesa. Emisango gy'osobola okukolera Ssese bassebo ne bannyabo era gyegimu gy'emisango gy'osobola okukolera ku kibalama ky'ennyanja. Twagyogerako ne tugamba nti ennyanja teyambulirwa. Togenda like undressing, full undressing. Yeah, nobanga. Like totonango? Tekikolebwa ku nnyanja. Ate abanaabira mu nnyanja. Like when you're taking a bath. Osobola okunaabira mu nnyanja ng'oli mu kato. Like nga you have a knicker or a boxer or a biker. Omusawo aba yangambye naabe abasawo bagenda bakubye emiggo. Muganda wange. Nalongo, this is a true story nze nagirabako. Olaba bino ebintu babyogera before you meet it, oyinza okulowooza byakusaaga. Nga waliwo yeeyambulidde Nalongo. Nze kye nalaba kyali bwe kiti. Saaliwo wano nali ku lukalu. Nga mulangira nkubira essimu. Nga maama waategedde ku nze nedda. Bano abakyoli bazze wano balina obuzibu.
naye olulimi lwabwe sirutegeera bulungi. Alimu ng'ayogera ebitegereka ayogera Luswayiri nga mugamba mumpe nga ntandika kwogera na Mukyoli ng'Omukyoli aŋŋamba nti yagenda e Bukyoli mu kudda n'adda n'abaana be. Kati mu baana be kwaliko omwana wa muganda we nga ye mukulukulu, yali tayagala mumulekayo kubanga yali agenda mumuleka yekka, n'ajja naye. Be baana basatu be yajja nabo. Kati bava okulima bagenda ku nnyanja okuwuga. Kati ono ye omu yeeyambula nangu omukulu myaka nga 15 nga yeeyambula engoye ng'aziteeka ku jjinja ku mazzi ku nnyanja wabbali w'ennyanja ng'ayingira ennyanja ng'atandika kuwuga. Kati bagenda okulaba tebamulaba. Kati nga badduka ewaka bagamba ab'ewaka nti ono tebamukola ki? Tebamulaba. Bagenda okudda ng'omwana ali awo ku kibalama ali bwereere. Bamubuuza kiki ng'abagamba omukazi avudde mu nnyanja n'ajja ng'atambulira ku mazzi n'atwala engoye ze. Ebyo njogerako nalongo byali wano ku kizinga kyaffe wano ku ttaka lyaffe. Kati nga bano bamugamba naawe lekera okwekoza bintu ng'ebyo, ffe emyaka gye tumaze wano nga tekitutuukangako nti omukazi atutte engoye zange. Nga bakivaako nga mbagamba omukazi yatwala engoye z'omwana ne mutayogera. Ne baŋŋamba nedda maama sigamba nti tetwayogera naye omwana teyalina buzibu, ffe twamufunira bufunyiza engoye endala, ffe twalowooza nti yazirekawo ennyanja n'ezitwala kati n'afuna excuse ey'okutugamba. Naye obuzibu obuliwo omwana alinga agenda okwa eddalo. Buli lwe yeebakanga ng'amulaba omukazi. Kati ate this time ng'omukazi becomes vigorous, amugoba amukola biki amutuga. Era kyekyabasitula bajja eno. Engoye bwe zaabulira. N'ewaffe bali eri mu kasizi. Okay. Nalongo what I'm saying, engoye zaabulira wali ku bbala. Zaabulira ali ku bbala omwana we yali anaabira. Okay. Kuguno omwalo gw'emanga. We zaabulira. Kakati bwe bamala obbimpitiramu mbagamba nno kigenda beetaagamu ku kasente kubanga mugenda kugula embuzi. Mulangira ne mubuulira ekyokukola bagitwaleyo wali agende n'emmwanyi ne mubula byagenda okugamba maama. Kati nange nenjogera naye ne mugamba nange omanyi abo baana tebaakoze eki tebaategedde. Kakati bwe mala obbi munnyonnyola byonna nga nabano bakola mikolo gyabwe nga twabuka nga buli omu akwata lirye. Saabaggyako ssente nti omaze mumpe wezi era embuzi bamala ogikolerako emikolo ne mbagamba bagite. No, nali ku lukalu. Twali ku ssimu that time we yankubirira essimu ne njogera nabo ne mbabulira n'ekyokukola. Embuzi ne bagifuna ne bagendayo ne bakola bye nali mbagambye. Embuzi ne bagita. Ekiro ssaawa nga 5 nga bankubira essimu. Nga bangamba omwana yeebase n'azuuka n'abagamba nti alabye omukyala ng'engoye azikoze eki azikomezzaawo. Nga bamugamba nti naye ogenda tutambuza olugendo lw'oku mazzi naye bwe tutuukayo nga teziriiyo tujja kuyisa bubi. Nti nedda nze mulabye ng'azikoze eki ng'azikomezzaawo. Ne bakkirirayo baazisangawo zombi ate nga nkalu era bankubira ez'essaawa. Ne baŋŋamba omukyala engoye azikoze eki azikomezzaawo. So nenkakasa nti kubanga nze bulijjo nakiwuliranga buwulizi nti togenda ne weeyambulira ki nnyanja, naye nali sikirabangako alaali. By that time I had to experience it. Togikuba mugongo kubanga mu nnyanja mulimu beasts. Ennyanja kati ennyanja eri wano gwe n'ogikuba omugongo n'otunula eno. Mulimu kabaka takubwaki. Yes, toteekeddwa mulaga kabinako bw'omuteera akatima. Toteekeddwa kuba nnyanja mugongo. Naye nga besides
ennyanja erina bisiti zaazo. Bisiti bw'ejja nga tolaba. Ye bisiti zokka zozze mu nnyanja. Mulimu ggoonya, mulimu envubu. Because me one time nali nze bino bye twagala okwekubya gonte. Selfie zifuuse selfie. So tukubyeyo omugongo n'essinyo tulinga abeekiseemuko. Ogera kulaba mu selfie yo. Obwo budde tebwaliko kugamba nti obaani twafubutuka emusinde, my friend. Yes. My goodness. Tondabanga atakulabikira mu osobola okudduka. Mukwana awona enziruka gye nali nzuuka naye simanyi bano bakiikirira Uganda. Run for your life. My friend, we ran so fast. Just okutunulako ko babadde batugobayo we bafuluma mu nnyanja ne balandinga awo bakomaawo ne batutunuulira, maama tuyingira ku motoka nga bo bali wali bapaakinze. So most of the time bwe bava mu nnyanja amaanyi gaabwe gabali mu nnyanja, tebatera kusumuka nnyo kusukka nnyanja. Tekitegeeza mbu bakyokoze. Balina be basobola okusindika abavaayo basobola otuuka ku lukalu ne bakuyisa bubi. Abantu bangi bakoledde emikolo ku nnyanja okwo naye nga gyakuzza misango. Knowingly or unknowingly. So oli bwakutuma ku nnyanja soka weebuuze naawe mu mutima gwo weebuuze ddala ky'ogenda okukola kigwanidde. Kigwanidde. Mbakuutira ekintu kino nti ddala kyengenda okukola kigwanidde. Waliwo haramu yenna okugenda ku nnyanja omuntu n'afunayo ku mazzi n'anaabako? No, ku nnyanja tunaaba amazzi, tusena amazzi, ne wawa kweyambula osena amazzi noddako wabbali nonaabira awo. Bwe tuba nga tuteekeddwa okunaabira mu nnyanja tunaaba mayengo. Ejjengo lijja n'olisena neweeyira, n'olisena neweeyira. Ffe abakyala ennyanja tetugiraga mabeere era tetugiraga bukyala bwaffe. So those parts are supposed to be covered. For men bambalako wansi then waggulu ne baba tayambadde. Okay? Kugamba you have to be decent. Ate bitabuka nnyo ng'oli mumanyi. Oyinza okuba obadde obikolanga nga tomanyi naye kati bannange mumanyi. Okay? Temulina kye mugenda kwekwasa era ajja bawutula nga n'ensonga agiwa nti mukola ebintu nga mukozesa jjooga kubanga mumanyi kye bitegeeza. So kansubire nti kano akatambi kali helpful eri abo abagenda okusaabala ku nnyanja. Bw'oba osaabala innocently kusaabala bibyo tofaayo as long as your heart is clean. Naye bano banzize simanyi nnonye maanyi, simanyi nzize kubba misambwa, nzize kubba biki. Waliwo yagamba mbu ono alina amaanyi mangi kangende ngatooleko. Omuntu omu bw'ati asobola atya okubeera na my friend gwogereka amaanyi abantu ge babeera nago weepankapanka. Eno temwemoolerayo, mugende mwemoolera yonna gye mwagala naye ono bamuyita ssese. Mujja kukkiriza ono bamuyita ssese si waakwemoolera. Owulidde buno bwakabaka bulamba bwe twogerako era bwakabaka mukasa. So if you're doing any kind of nonsense ewaffe ssese nze mbawadde gabuwa. Come in good faith, saba kyoyagala, genda okifune kubanga nze abantu abasinga abazeenyi baagala babifunye. Era nja kubasaba abawulidde ku mboozi eno tusobola okuba nga tukitambuza akatambi katambuze kubanga mumanyi kalangala oyo anyuma era kubalinamu akasente kikubeerera kizibu kubanga otambudde Kampala n'osubwa kalangala. Exactly. So munyumirwe naye within the bakiyita jurisdictions, within your jurisdiction. Ekyo bwekityo kyagambye temusukkawo, temukisussa, temujooga, temunyooma ate temuwakana. Kubanga baba sisi balamu
bajja beeraga ate bajja bayisa si bulungi. ensonga tekitegeta Tubagaliza okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.